Amanya gange nze Lubega. Wano wenyimiridde maka ga Mwami Bukenya John Bosco omutuuze ku kyalo Serinyabbi. Mwami Bukenya John Bosco kino kye tulaba wano, tulaba ente ziri wano naye y'omu ku baaganyulwa ng'ayita mu Twezimbe. Twezimbe kuno ku kyalo Serinyabbi kuliko ekibiina bakiyita Serinyabbi Farmers Group kyafuna ente 10 okuva mu ofiisi ya Twezimbe. Mwami Bukenya y'omu ku abo abaafunamu. Naye bwe tulaba wano Mwami Bukenya afunyeemu nnyo kubanga etteeka enzikiriziganya yali nti bw'ofuna ente bwezaala ng'ogigabira omuntu omulala memba mu kibiina. Mwami Bukenya yagaba dda n'amazaayo. Naye bwe ndaba wano Mwami Bukenya afunyeemu ebintu bingi nnyo okugeza. Ndaba wano alina ebyana biwerako, alabika alina ebyana nga 6 era namwe ndowooza musobola obbirabaawo. Ekirala kyafunyeemu ennyo ndaba ennimiro ye kati yeegombesa. Emmwanyi anogera ddala, ebigimusa alina bingi, amata akamira ddala n'atwala, ate yasobola n'oggulayo ekidduka, alinayo pikipiki kwasobola okugenda okuleeta ebisagazi n'aleeta naawe ente zino, aweeredde abaana, alina n'abali ku yunivasite. Naye ng'amaanyi gonna yagajja mu ofiisi ya Twezimbe nga ewa ekibiina ekyo kye mbagambyeko Serinyabbi Farmers Group nga babawa ente, bino byonna mwabijje.